Tunze Sam Balaba Magala musajja Kabaka. Ekigambo kyalabise bwe kityo nti kakati campaign zigenda kubeera ku radio na TV na social media. Nabadde nyina gwe ngamba Haji Bashir. Mugume oyo Jesiro Mugume meya yangamba ko nti Katonda ayina kiwota linkani. Atambula ne kiwota linkani. Agenda afukirire emisiri egy'enjawulo. Kati bw'abate bw'aveewo tadda olina okozesa omukisa ng'ali mu kufukirira. Kati awo covid obulwadde bwe bwajja yagenda n'afukirira ku nyumba z'abapoliisi bw'ati mu covid yawo. Kati ali mu kuvaawo. Kiwota linkana alabika akitutte ku marediyo na TV. Afukirira. Agenda otandika okufukirira. Ekituufu jakitutte kiwota linkani kati ajagenda ofukirira. Ekikulu kyonna ekirimu ofunamu nga bw'afukirira ewomanya. Exactly. Waliwo okutandika okwebuuza biki ebireekana ku mabaati nga tomanyi nti ali mufufukirira aye n'otalembeka n'osigala nga ogudde. Naye Sam njala okusooka okwebaza mikwano gyaffe abatubuuliriza safunyeyo kadde kalamusa omukungu Henry Kirumira abeerako nnyo omusajja wa Kabaka oyo omusuubuzi omukukunavu mukulu Gadoobe God owaliyo wota ne Kirabu 1 yatukoledde factory wano esookedde ddala mu kitundu kyaffe. Kamala okwebaza ekyokunywa omubaka mbwa kyaleese wano mu studio. Fena tuwadde olwendo lw'amazzi era buli muntu lumuli maaso. Ntambi tafunye ozize buzize. Abaganda bagomuziza azimbya twe. Nze nakasizira naddala nga bafumbye ennyama sizirira ddala awo. Kale sebo toyanzo mpaka ne soda soda ntasiriko kale abango bye kusoda. Abudu Buto Dene ye director wa Pure Exercise Books. Pure Exercise Abudu Buto Dene Leontina Nansozi mukwano gwange awo ku highway ne Simon Vubi yevu bitaviira kodala ne bwokolotya Haji Ibrahim Sam inakawala Haji tava akajira nakubira yakutumira nnyo Saalongozedde mu Kiganda ne Mama Shifa Saalongozedde manyi ku oli yagenda bwembeerako Saalongozedde nkutumiddeko nnyo Mama Shifa ne Bosi. Sam gwogambye nti Katonda atambula ayina wotalinkani nange Mugume yakanyumiza akantu ako. Abaganda balina olugero olugamba nti bakinaanisa akyagala. Mukomubbi azadde abalongo. Gwogambye nti Katonda atambula ne wotalingikaani ng'agenda afukirira. Nakweza badde mu bapoliisi. Ekiriwo kati atazimbe nga naye ekiriwo kati Sam President Museveni ali mu kalulu nga buli jjeera bwabeera bw'aba ali mu kalulu kano akaagala nosinga obwaggwa. Covid agenda mu maaso si ye yamuleese ali mu nsi yonna Covid. Nadde njogera n'omubaka omu wa pale ayina n'omukisa ndowooza bwe kirwadde ndigikyafuuto nakyogerako emabega eri kubanga gwogambye nti abapoliisi balembese gwatamanyi bigenda mu maaso. Waliwo omukolo gwe nalaba olumu gwali gwakutikkira naye omwana gwe baali batikkira nga maama we si yali mu maka naye ng'ayagala okusiiga ekifaananyi nti
ye talina tabbu na bigenda mu maaso. Omwana omukyala si azaala omwana amaliriza okusoma naye ng'ate ayagala okukolawo akantu akayinza okukyankalanyamu omukolo oba oli awo obutavaayo bulungi. Saamu ye kye yakola eseffuliya z'enva yazirungamu munnyo nga mungi. Ennyama esigala enyirira nga bwenyirira, n'enkoko ng'enyirira, n'ekinyeebwa nga kinyirira, buli kimu kyonna, naye akombako yategeeza abalala. Omukazi yakikoze. Buli akombako. Kati ate yakikoze ali amanyi nti yakikoze. Buli akombako yabuulira abalala. N'olwekyo nga bakyateekateeka okufumba n'omukolo gwonna nga tosobola kumanya nga n'enva bw'ozitunako mu seffuliya nga zinyirira ziti ng'olinda bulingi kaseera kakujjula abantu bategeerera mu kulya. Kati mulinde mu kulya lwe mujja kakasa nti omunnyo gwanoze. Kati bikyali bya mboozi kunyumya mulaba bulabi amasavu kati agayitamu kungulu mu seffuliya kati oyinza togamba nti mumpe ekyo ekiringiza eggumba akabebenu mulindeeko tujja kutegeera mu kulya. Teno government yabayekera. Mukulya bwe mujende kati otunyu twanoze. Nkubuulira. Naye abantu ffenna tukkiriza. Abantu tebalina maanyi naye abantu bakkiriza nti omuntu ateekinza advantage. Yes. Olw'ekyo ekyajja ekiriwo. Saamu mbadde nkugamba wano nga tuli mu Bulango. Nti omuntu Saamu ayinza obutakwata kwagala. Naye ng'akimanyi nti amaanyi go gali awo ng'otudde emabega w'omuzindalo ng'olina pulogulaamu gy'oweereza. Kati gwe n'akuleka n'agenda mukali akuuma akakanyuga amaloboozi ku transmitter n'agikwata kate katono nnyo leediyo n'etandika okusaala. Esaala busaazi eri abawuliriza kati leediyo kibadde gyali leediyo kati esaala nga bagivuma paka nti ekyo kisaala busaazi. Aka tuwulirize eno wadde teriko nnyo mulamwa naye kasita erikkirya katugende kweno olwo bakumaze gwe bakulaaye. Betusuubira mu kalulu. Kakati kyenjagala okugamba ffenna nga bannayuganda tuteekwa okukkaanya. Olowooza njagala tubeere bamazima. Olowooza okuva 29 lwe baggala radio ya Ssaabasajja gy'emyaka 10 kati yali ezzeemu okubeera kyekimu kyekiri kyova okwogera kyennyini yali ezzeemu. Era nze nkyatunuulira bannange abagamba nti kino tekijja kola, kino tekijja kola, kino kiveewo. Era mpulira wano mwami Ntambi agamba nti akyalinda n'ebyenkalala. Eno gye bayita new normal. The new normal. Mbere empya naye nga yeriwo gye tulina ogimanyire. Kaakati gw'olina kumanya nti enkuba yatonye. Omupiira guli bisooto. Ebisooto kyonna ekisaawe kijjudde empalaata. Amazzi yonna mwegali. Naye ekikulu n'ogamba nti kati n'awozaaki abantu n'abagamba atya ng'enkuba tetonye sayidi emu. Nti ttiimu eyavudde ekamusu yeeri eno enkuba gyetaatuuse. Kakati muba mugenda kukola mutya? Kubanga ebyo ebyenkalala ebyaki tebikyakola kati oyinza obutabiwuliza Saamu. Muba mugenze mu kulonda kikakyo. Ati kyenkugamba new normal. Omunyu nja guwulira mu nva. Omunyu ojja guwulira ng'omaze kulya ki? Kunva. Gwakaaye. Era nze mu mbeera eno Saamu sandyagadde abantu bonna ate bave ne mu mbeera beeraliikirira nnyo balowooze nti nno naddala ffe aba wansi nti embeera eno oyinza okusanga nga gw'obadde oyita omunene nga mwana wattu ng'emunafuyiza ate n'ekamala embeera eno kubanga omunene wabadde anyeenyeza ekintu kwe kujja n'asanga
abantu abatudde awamu n'ayogerawo n'ayogera nti muzine ne bazina ennyimba awo nga bataddemu n'amannya ge n'abawa akakadde naye kakati jjukira akakadde alina katuma butumi okkaweereza naye nga baakatuma okkatwala bali bubyo singa gye bakatwala Sumaiya tukwagala nnyo bambi okimanyi tukwagala kufaana akati ate bw'avaawo erinnya ennyimba tezikyuka mannya ge gakyuka mu nnyimba bw'avaawo ne bateekamu erinnya bateekamu ddala twakulinze dda nga toli akagendo omukisa ogwo abalonzi gubagiddwako nti waliwo point gyo ampuliriza Bashiru gyali mu kukola nti kino gw'osuubira nti ate yajjo kifunamu ate mwana kiyinza okukomekereza nga kimukubye kibi nnyo gwe tolowooza nti nno gwe gwolowooza nti gunde nti gwe kigenda okukola ki waliwo kati abantu abatambula n'ekiveera najja n'akikulaga n'agamba olaba kati ero si zonna tuli muziwa ssente zino manyi gye nzitwala bagenda balaga ebiveera bya ssente bali mu kugaba nabadde ŋŋamba nga nnyina gwe munnabyabufuzi gwenyumya naye radios wano tulina abamawulire Mbwate Kamwa Kabanda bakimanyi ebiseera ebisinga radio tetera kufevalinga incumbent era ba incumbent tebeibala nti okuba bo balina ssente radio zibambi nnyo kwa incumbent era nabo tebakyagala kino ekiriwo ne bayinkambe tebakyagala mwana wattu n'abakubi b'amasimu gojja owulye bwe tuta amasimu azifu nti mwagala nze mbulonzi nedda abakubi b'amasimu oba nti tebakuba abalala saamu ky'olina okumanya pulezidenti Museveni bwe tumala okutuuka mu kalulu bw'aba abala ekibalo kye tateekamu mulala bw'aba abala ebibi abala ekintu abasigadde ne mwerwanako mwekka bw'aba abala ebibye bw'aba abala ekibalo tateekamu abalala ne mwekola ki kubanga olwaleero ku kintu kye twogerako Saamu ne covid nga bw'omulaba waliwo ensi ezitambuza okulonda local regional elections nga zitambula legislative elections nga zitambula mu nsi ezo naye n'ogenda okutunula yo kikoleddwa kitya yo bakikoze batya France wakati wa March 15 na 22 omwaka guno local election zaaliyo ne bagamba abantu buli omu ajja okulonda ayambale masi ajja ne peeni ye tetugenda kukwata kweri gye tusanga wali mu baafu buli omu ajje ne peeni ye mweyimirire fuuti 3 buli omu okuva ku munne zino zensi ezakubwa kuba ekirwadde ekyo zakubwa German regional elections balonde Bavaria bantu bajja naye bo balina ne post elections kyogenda ku post office akaluluko n'okateekayo ne kagenda ne katuuka gakuba nti ebyo birimu obwesimbu anti kyegamba tutunulira idea bangama nti bo bakoze batya mu kiseera kya covid lwaki ffe tugenda mu radio na tv ng'amawanga amalala gakubye n'enkunga Poland jakubira nekyali South Korea wano mu Africa Guinea Bissau Cameroon Mali legislative elections zaaliyo Benin local elections zaaliyo Burundi no president bo bagamba nti tetugenda bino byonna ebyamateeka ffe tetugenda kubigendamu naye ng'ogyeko Burundi mu mawanga gano amalala g'enkula ze agabadde ne elections wakiri polling station zonna babadde bazirongoosa ne bazifuuyira mu mbeera yonna masks ne gloves nga ziri mandatory n'akakiko k'ebyokulonda kabirangira temperature checks nga ziri muzina ensi endala njala kyansi endala okunaaba mu ngalo nga gyekuli social distancing nga gyeri muzina ensi endala Benin bo bagenda ne maaso juzi ne bagamba nti tebagenda kukkiriza kukuŋŋaana kwonna mu kalulu kusoba mu bantu 50
abantu era ne babagamba nga bwolaba kiri wano nti mwemfasizinge kintu kya zi radio kintu kya TV na posters muzikanyuge nga nnyingi buli wamu. Amawanga agamu ono mwanyinaze Sumaya alina kyayogeddeko. Amawanga agamu mu Africa gasazeewo ne gagamba nti tusikemukko maaso Katonda tudireyinge soke tulindemu Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi, Niger tusikemukko tuleme kupapa tusikemukko tulabe kisobola okubeerawo. Chokeri ya atera ago gagatesetesa okulonda nga Tanzania bagenda mu kulonda. Yes, kakati wali amawanga agamu agagamba tukendeeza tutya pressure. Mawanga gamba ina amateeka twabeerawo embeera bwete. Pressure ku polling day tugikendeeza tutya. Tuyinza gikendeeza tutya. Abantu obutajja bangi. Kati South Africa balina etteeka eribakkiriza. Waliwo omuntu alina obulemu ateesobola bulungi ali invalid, waliwo omuntu omulwadde, waliwo omuntu omukadde, ababalagira bo balonde before election day. Ne bakendeeza ku mujjuzo. Mauritius bakkiriza ze bayita proxy elections nti omuntu asobola n'okutuma omuntu amukoleki amulondere ntambya kakoja kampa kwero C5 muteeka. Kakati Samu mu kulonda okwali South Korea juzi okubadde kwogerwako ennyo bakkiriza abantu ku polling stations 3,500 eziri mu ggwanga. Bakkiriza abantu okutandika okulonda nga olunaku lw'okulonda tekunnaba. Era bagenda otuuka ku lunaku lw'okulonda ng'abantu 12,000,000 bamaze okulonda mu buno obudde mwe balonderamu ng'okulonda tekunnakola ng'okulonda tekunnatuuka ku polling stations ezo. Era ng'ekigendererwa ne turn up bagamba nti mu myaka 3 egiyise tekibangawo mu bantu engeri gye bakola ki gye balondamu kubanga bakkirizibwa okujja okukola ki. Kakati kiki tulina okutunuulira naddala nga ffe amawanga ga Africa agayinza okwagala okugamba nti tubeeko enkola ezimu ze tukoppa. Ekizibu kiri mu mateeka. Era ndoza kyekikubya abantu enduulu nti good practices ez'amateeka zidictatinga ebintu ebimu nti waakiri enkyukakyuka ez'omugundu mu mateeka zandibadde zijja nga wabulayo emyezi nga 6 ku mwaka okulonda kulyoke kutuuke. Naddala enkola ezitali highly technical. Naye kati bw'otunuulira wano enduulu ejja kusigala nga y'amaanyi kubanga ne consultations zennyini ezikoleddwa mu nteekateeka eno zibadde tezimala okwebuuza. Yes. Ate nga Electoral Commission naye esibiddwa era mu tteeka kubanga era ekintu ekyandibadde kikolebwa Electoral Commission obutateekateeka kulonda kyandibadde mu tteeka. Esibiddwa nayo mu tteeka. Esibiddwa mu tteeka. Electoral Commission esibiddwa mu tteeka ina obudde bwetateekwa kusuusa okulonda kulina kubeerayo. Kati yo talina kyakkola erina kuyiiya amagezi gonna eteekateeka kukola ki okulonda. Mpozi ng'ate etteeka lye likyusibwa ssemateeka yasuusiddwa okutaggulula olwo palamenti nga yeyina okikola. Yes, okwongera obuki okwongera obudde. N'olwekyo ffe ng'abagenda okwesimbawo kakati katono nnyo nga tonatuuka ku kisembayo nja kuddamu nkujjukize ffe ng'abagenda njagala oddemu kino awulirize. Twogedde nnyo ku scientific elections naye tetwogedde ku kamyufu KNRM. Abakulu gye baayisa dda etteeka nti bagenda mu mugongo enamboole gye mwabiyisiza. Kaakati obanga tewali kuba kampeyini tewali kukuba nkuŋŋaana mu bantu kati ate KNRM mugenda kukakola mutya oba mugenda kukola bye watunyumiza wano President kye yagamba nti kati ebuweekula gundi Frank Ampewu yali Dr. Kwame Nkrumah Ghana. Kakati manya tonne semmuli sorry Samu oli mukozi wa government akamyufu era bajja sigala nga bakateekateeka bwe batyo kubanga obuuza ko banaakakola batya ko bagenda kakola batya wangi Mpewo ngali kusomose bibadde mu lukiiko
twale kabanda kabanda yagala nyentalo kale agambye ani mpeo oli musoma oli mukwano gwange abadde ayogera ku bunyogovu obuli mu studio empewo eri muno empewo eri mu studio gyabadde agamba kale kyenkubuza asookoddemu ekyo Sam akamyufu k'NRM era kajja kuteekebwa nga bwe baakalambika kubanga kamumushi ka layini bajja kukola standard operating procedures nti bwe muba musimba layini simba fuuti bweziti okuva ku munno nga bakola n'endala kubanga Sam ne turn-up togikola ki togisuubira kakati bino ebyokulaba nti kuba kati waliwo abantu abagamba ffe banaatulaba ddi tunoogendako otya bulijjo obaddewa lwaki mulinda akalulu kasooke katuuke mulyoke mupape mujje kakati abantu gwe bagenda okuba bamutegeera abantu baba bategeera dda nti gundi ali bwati ne bwati ne bwati kakati mmwe aba Radio Sam mwe mukube gudiikudde mugambe nti mukama bwatyo bwageze okiwulira naye nze kyesaagala kuwagira nze ng'omuntu nze nandibadde nsinga okwagala laale kubanga ne laale zetukola wano abantu bazimanyi bwe zikola ki bwe ziwuuma bazitya nnyo naye Saamu omanyi twetaaga bwe tuba tuteesa ku bintu bino ebimu tukanye singa embeera eno ebadde Uganda wokka singa kibadde mu Uganda wokka naye olwaleero kiri buli mu nsi yonna yonna endala owa wano n'akifuniramu omukisa akikozese naye ekiyinza okuba ekibinyo wayogera juzi mu bya covid nga ogamba abantu nti ekyatta abantu e Spain ekyatta abantu ennyo e Italy kugamba nti ebyo tebiriiyo tamiivu babagamba nga muve mabanga obulwadde tebukola ki tebutta n'olwokuba nti buli muntu yenna atya mu mbeera gye tulimu ey'obulamu kyebava bagamba mu mateeka nti let us err on the side of caution omanyi bw'osobeza mukugezaako okwegendereza waakiri ogamba nti manyi waliwo okudduka Sam abaganda kyava bagamba nti okwerinda okwerinda si buti kyobola bawulana nakugamba wano ku radio nti oluusi okozesa nnyo sayansi wa kagabi nga kali mu nsiko kubanga bwo obugabi bukimanyi n'obuweewo mu nsiko nti ate bwo yemmere y'empologoma kwe zirya kubanga z'empologoma zirya era oziraba zirya ku buno obusolo obutono kaakati akagabi bwe katunula bwe kati ne kalengera eri ng'ebisubi byenyeenya bwe biti waliwo ebisubi ebyenyeenya ko tekalinda kumala kukutu oba kulaba kukutu oba ku mukira gwa mpologoma kakakase nti empologoma yejja ko kadduka buduza ate bwe kaba kadduka tekeerekera mu kadduka nnyo n'amaanyi gonna kubanga si kulwanga mpologoma yeekola ki eriwo sayansi waka agamba etya ko kagamba nti ze kanziruke ebinaddiri singa eneeba nga tebadde empologoma nga empewo yebadde efuuwa ebisubi nja kukomawo ndi omuddo tewali tabu naye bw'eba mpologoma mba nkoze eki maliza n'ekigambo kyobadde ogamba nti ffe abagenda okwesimba obadde ogamba kyoba omaliza nakyo nze ŋŋamba abantu mwami kabanda kwata omuzinda nti ffe abagenda okunoonya akalulu era abakalimu scientific elections kaakati geemu bwe bati bwe bagireese wagaye mwayi mu 7 tale omuzannyo guno bo bagukoze bwe gutyo kakati ate nze Bashir siina maanyi nnyo gajja kusobola kugukyusa kubanga n'ekyokwekwasa weekiri bulwadde weebuli ate obulwadde weebuli okiwulira kakati ninda bantu kuteeka ku mmeeza nti enkola yeno kati dates baazituwadde tumanyi nti akamyufu kabbanga bweri kino bwe kiti kyotagenda kukyusa mpozi ng'ogambye nti sigenda kugenda mu kalulu naye bw'omala okukkiriza nti akalulu ŋŋenda kagendamu kakati olina kweteekateeka gwe tugenda okuzannyira zino engoye zenyambadde zinaasobola n'okutanga okuteeka ssente ku bbali nti magala dakiika 3 kino kuba wati gwe muzannyo muzannyo gw'omuzannyo gw'ogendamu kati tebannakubulira na ssente z'ogenda kusasula
ati tunabo ngamba ffe abagenda okwewandiisa ne sente zigenda kusasula bannaziranga mweni aremu ne wonna tebannaba kuzifulumya bajja genda kuziryenka luli sente bazijja ku 200 ne bazitwala ku miliyoni 3 kati propose abakulu ze baali baleeta zaali mbukadde oba 2 waliwo be nasanze bagamba nti sisobola kuziwaayo era binaaba bwe biti abakulu bagende mu maaso bafuge kubanga nga tolina shuwa nti onooyitamu kangende ngasimbe omusajja yagambye nti mukyenda wakyaliyo yabadde anyumira yayogedde mukyenda ti mukyenda wakyaliyo ettaka yiika yakakadde kangende ngasimbemu n'agulamu yiika 2 ez'ettaka nzisimbemu emmwanyi abadde wa mukyenda abadde wa mukyenda naye yaleese kyakulabirako ndi mukyenda wakyaliyo yiika y'ettaka eyakakadde mu myaka 5 mbeeko kyenkola ki kyenkozi nolyo Saamu nze njagala kusaba mikwano gyaffe nti nga mmaliriza nti tugume embeera bwetu bwekola ki era nze njala kutegeeza bantu nze akalulu akange nakatandise dda ku rediyo ate bwe bagamba nti akalulu muneeka ku rediyo ate towulira bubi nga waliwo abaasookayo kubanga bulijjo babayita mujje mu rediyo mujje mu rediyo mugaanidde ewammwe kati muzeeyi yakitukoneddemu kaakati magara wange mbasindikidde n'abantu abazze bagoberera bamanyi Saamu kankubulire n'abantu abazze bagoberera bamanyi ani asobola ki bamanyi ani ayinza otutuusa wa teekateeka pulogulaamu nga Saamu wa rediyo gamba nti baani abaagala ki olange ogambe nti abantu mwenna mubeere ku rediyo zammwe olunaku bwe ruti ndeeta kabanda ndeeta mbwatekamwa ndeeta nziiza ndeeta gundi ati anaabulawo n'agamba nti ze sijja kulinnyayo abantu bo bategeere tikakati ne mu palamenti tasobola kuwogera ati nkubuulira olunaku oluddako ogambe nti no nyingidde abakyala aba disitulikiti abanoonya obwemupi gw'okuba obulango wiiki abantu balinde kubanga nagamba wano abantu nti nze njagala kubabuusa gavumenti yakugambye nti egenda kuyambako abaana okusomera ewaka ng'ekola ki egenda kugaba TV 2 buli kyalo ze TV emitwalo 14 mu Uganda rediyo miliyoni 10 projekiti ya rediyo bagyaloketingidde biliyoni 3.8 million radio stations ate TV ne bagamba nti zirina kuba solar powered TV nti naye wantu watali masannyalaze kati nze Bashir oyinza okuŋŋamba nti ezo TV ne rediyo z'abaana bali oba zakulaba abakulu abanayogera ku rediyo ne ku TV sakagamba mwami Bashir nti mwami Museveni alinnya ku kyaba awo kati abadde abuusabuusa nti oba kampeyini zinaabeera ku TV oba ku rediyo kakati biveeko bw'oba tojja kusobola deeka omulolinde omulundi guli ng'ensi eteredde korona aweddewo ate ku mundu guno ngenda gaba ensigo ya yero kuba nze bazizza ebijanjaalo nze mukwano gwange ansindikidde message wano ngaye Sam n'atera okufuluma office zabika emipiira oyo bamuyise Frank Campbell sigwo badonne onumba katumba kamando badonnumba abantu bafulume kati gwolangirire ogambe yali Bashir ne mukwano gwe Frank Campbell ne Odale Tone Semuli n'abaana besimanyi bajja kakati abo timu ejja lunaku bweruti buli omwala ge kyakola ki mwami kabada tandikira ekyomukisa omulungi Ramanzani yavuddeyo mu Amerika akyaliyo gyali kuno kwali kuno mwami Ramanzani kwali andi muntu agamba ndi Amerika nga alina kifumu obusajja bwa Tone bwagendanga mu rediyo mukampeyina bwe nuga kayira alimba akamati agenda Germany abakasanda ku basawo baganda ebintu bya campaign sibisobola kuba nnwala sisobola campaign batuuliriza nange mbalamusizza nnyo waliwo badde batuuliriza wana abantu babiri Bizimungu Chairman Loizi ne Meya balikabo abangambye okwebali ne Wemera mukwano gwange Wemera mbalamusizza
mwebale kuwuliriza naye abaganda bagamba ebirwa byerabirwa amalusu gafuuka engeregeze twali wano omwaka oguwedde mu gwokusatu taata wange okukayiira n'agamba lwe bagenze ekyankwanzi bali mu lukwese lwa kwongezayo kalulu lwe bagenze ekyankwanzi kati baba baagala kwongerayo kalulu ne mbagamba nze kyemmanyi ekigenda okuva ekyankwanzi kiri eki kusimba mu mugongo naye Museveni gwe mmanyi tayinza kukkiriza bongezeeyo ki kalulu era ebbanga lyonna awo waliwo ababaka ba palamenti mikwano gyange bembadde njogera nabo ebbanga lyonna nga bamu babeera bagamba naye kati gwe tulaba nti nno abalwadde beeyongera konze gwe linda gye basalukidde okutuuka ku bina simanyi oba baawonye batya oba mwe mwadde mubigoberera wagenze ne wawona abalwadde 409 n'omulundi ogwo naye tuwaddizaawo nga Pulezidenti Museveni agenda okwogera kesi zeeyongera nezirinya naye nga bagezaako okukanga Museveni ayongereyo kubanga buli lwayongerayo akasente wano kayeyongera okujja Museveni n'akutula naga nedda mulimu ne results enfu muli mulimu ebifu kati byemutuwa kanzi gye neereetera abange babakebera abalwadde abo twagenze okulanga 409 bawona nga bawonye mangu nga banguye babasibule baveewo kuba musajja ono muyeekera agenda kukuba ebbombo ti musindikira abasawo bange abasirikale bajje bakebere bano kusanga bataddeyo balamu eri budgeti ebyamagufuli byakebera amapaapaali amapaapaali emiyembe embuzi n'olwekyo akalulu nga Honorable Ssekikubo yagamba wano gyekali era omuntu yenna alowooza nti n'akalulu kajja kuba kati oba katya weekali akalulu kagenda kubwa nga bwekali ate wakati wa January ne February era nga bwolaba omupiira ogwo gumunyumira ogwo gwe bayita gwonna guno ogwafe ogwa Manchester United ogwebweru ogwo era gye guli baguzannya naye nga mu kisaawa abawagizi tekola ki temuli era mwabadde temuli niyo ki nomo omupiira era bwe bamala ogusamba refa lyabala obubonero busatu oba kamukamu nga ogwaffe gwaweddeddwe yes emwemu ne manisi naye togenda complaininga nti abawagizi mulimu oba temuli ye new norm n'olwekyo scientific election tulina gyogerako mu mbeera za mirundi ebiri esooka ya campaign nga tetunabagenda eri ku kinyusi ky'okulonderako okusaba obululu kuno kugenda kufevalinga oba kufevalinga kyeki mu Luganda buli muntu yenna n'abayesi okuwa enkizo omuntu yenna n'aba yeesimbyewo gwawuliza nja kugamba nti nedda si buli muntu nti okulonda okw'ekika kino kujja kuwa buli muntu enkizo kubanga kati kanku ekyokulabirako fe ab'NRM bwekula bali bamekabisi bwekula badde balaba wa constituency nawe bwekula ekirabika badde bagisaba ebbanga eryo lyonna banagibawo tebisi byange sinzaga nedda baye saagala bankotinge naye ffe nga ab'NRM kankuwa ekyokulabirako President Museveni bw'aba anajja tuteekawo obubaasi musomba abantu tusomba abantu bubaasi ne buyitamu eyo ne buleeta abantu ne beeyiwa ate waliwo NRM abantu tusomba abantu Haji Bashiru agambye omuzadde ayina emmotoka ewaka mwana wa mutwalira emmotoka
webale nnyo gwate onotwalira mu kigwa atayina mu gwatayina ate lwaki olumwa nnyo zo mwana wange omutwalira mu mmotoka nolwekyo bali sikusomba akolimi ono bagagga abalonzi babatwalira mu mmotoka n'olwekyo ate waliwo abagenda okwereeta kimanye nti no mu mbeera za bulijjo ffenna bw'omugamba nti oli bamuleese ono yeereese oyina politikal oyina bw'obalamu ebyobufuzi nti oli gwe baleese ayinza okuba ng'aleese alina amaanyi ate ono gwe basanzeeyo ng'alina obuganzi byanjawulo gwe baleese ng'alina amaanyi kyokka ono asangiddwayo ng'alina obuganzi abantu ne batambula bo ne beereeta abantu ne nti Bashiru aliwa nti ali Katabalanga tugende nti wala naye emmotoka baziziwera naye katutambule tukatambule Bashiru aba alina obuganzi kyokama nti no babwani nga yagenze Kayinja abantu bamusangayo simanyi nja kunzijamu ekigambo kindeetera ebizibu kale gesitayo ku mulamu gwaffe kakati nyinza okwewala nenga nti Bashiru ono bwe neesimba naye kyeyankola luli sijja kukkiriza bintu ebyo byalaali sibikiriza kubanga Bashiru abantu alayika alina obuki obuganzi kyewayogeddeko obuganzi tujja kubantu kubasomesa wano mu Uganda waliwo kye bayita authority obuyinza waliwo kye bayita amaanyi authority buyinza waliwo kye bayita power amaanyi waliwo n'obuganzi favor ng'omuntu ya kakati kankuwe ekyokulabirako DPC alina amaanyi akukwata n'akutwala mu kkooti omulamuzi n'akuta DPC alina amaanyi naye omulamuzi alina authority omulamuzi alina obuyinza obukuta buku alina authority ebyo bintu bisatu byanjawulo n'olwekyo tulina okutunulira akalulu kano buli omu akayingiremu nga bwe kakola ki nga bwe kali era ku nkomerero ya byonna mbyogerera ku muzindalo kuno abantu baba kutegedde ekyo badde otegeeza Bobi Wine tajja kwesimbawo tuli wano ku muzindalo nkyogedde nja kukiddamu tagenda kwesimbawo si musiru tagenda kwesimbawo okujja wano mu bintu bino bimanya bya scientific ebintu mbirikodinga wano kiricording Bobi Wine tagenda kwesimbawo agenda kirekera Besigye tayinza kuba fala tasobola kuba fala jukira ye Bobi Wine wambeera eri nti atuuseewa nti Myanzi mu Bakatumba Mugerwa atuuseewa nti kakati wuuyo ayingidde Kakungube ate olwonga ennyimba nazo zitatulyambala engule nti kakati bw'anajja wano ku radio anaakoloobyamu atya n'oluyimba sirumukubira mpozi nga nalwalusasula bwalwate kakati ate gwe magala ate gwe tujje tukusetingire Bobi Wine nkuba ebibuuzo bino ebyeconomics ebyabasome baba Bashiri akutunulire bwati agaye omusajja njagaza kyono nakyo si musiru tasobola agenda kiddamu akirekere Besigye kimukube aviireko ddala ku mama ennyo abantu bajje 226 mugane naye gundi wakola enzo Besigye olimba mwana yakulekera kati nawe mulekere mirundi 5 gyonna 2 2 6 2 ng'era yeggwe ate twatule ntuga nti kakati katukuwa ogukola ki kati tukuwadde 2 ojja kulira wano Bobi Wine ng'alinga enjuki ng'awuma buumi kujuwikira opposition ne Besigye bajja muga nti twakuwa naye nga kino teyakivaamu bulungi mu kwagala era ne bana byenda ku social media abagaba emmere batugigabye gundi yabawadde bamuleete nabo 2 nabo bamuleete anti Bobi Wine kyabala bamuleete nti eno feezi eya Museveni eya Besigye eya Kasirye Gwanga egende naye ne Besigye kubanga naye abala nti fe abagaba emmere ku lwagundi tumuteekateeka 2
bamulere balebwa batamuwoza 226 balebwa batamuwoza kati Bobi Wine yajje okawulire nga sika scientific kale bamulere balebwa bo batamuwozesa n'olwekyo scientific eno eyina beegenda okukosa eyina beegenda okukola ki okuyamba era byabakama yagambye eno tournament ya Kabanda Cup abaagala okwewandiisa mu Kabanda Cup mwewandiise naye barefali weebali baraisman weebali n'ekisaawe wekiri mwami Kabanda ng'omaliriza ngende wa Katumba Mugerwa budde bunzirukako naye ndowooza tunatera okumaliriza mbamaleyo tukwate n'amasimu njagala ombulire akalulu kano nga NRM mwakatidde nnyo kwe kuleeta bino byonna oba bulwadde kati kankusomesa obululu tebuliiko kutya na butatya akalulu kabeerawo okuwangula omuntu yenna bwalabira nti wakuwangulira oba kubba kati Katumba mwami Bashir abadde agamba nti ensi ezimu waliwo ensi nga yo olonda ku Mande omulala n'alonda ku Lwokubiri kireete wano e Uganda olabe kironde kireete wano e Uganda anti nonda buli lunaku oyinza n'okukola emirundi egisuka kireete wano owulire bakituwe ekivandulu olaba lunaku lumu lwe tulonda emingi ate bw'otuwa omwezi bava ne malwalyo webale nnyo ne balonda newe yafa alonda anyinza n'okwambala entalabuusu nti Kabanda yazze wano yadde musapule mukatuliki gwe tumanyi bulijjo ono nga mulala ng'olina n'ekirevu ky'abatabuliki n'olwekyo fe abayingidde mu kalulu nga maliriza ako ke kalulu akaliwo Bashir akugambye nti akalulu bwe katubu kagenda okubeera ate ffe bannayuganda kati tulina justification ennungi nti tetunnafiisayo muntu atya kakati omuntu agamba oyagala kuleeta raale abantu batandika okufa nti Burundi nga babadde mu raale nti bakafa bameka ti Tanzania tobawulira mu raale nti bafa nti naye wano Uganda tetunnabakola ki kufiisayo wadde ogu kakati gwe oyagala tugende mu raale tutandika okufiisa abantu baffe tetugenda kukkiriza gwe ayagala okutta abantu baffe abantu bagende basabe obulu ku radio bakozese social media bakole buli kimu kyonna nalabye ne Nabbanja ng'agamba bwe yabadde wano e Mubende namulabye ku ng'agamba nti abantu bajja kakasa Uganda is not a joking subject mu kujjanjaba obulwadde buno naye nga Nabbanja bayogeza kumanyi banayogera byakakumiro ati ebyekakumirire by'omukyalo eyo gwoyinza otoga nti Uganda ejjanjabi okuba tendafiisa okosinga Abamerika ebyobujjanjabi Katumba kwata omuzindaalo mwami Kabanda kumaawo mulimu abantu aboogera nti ono ayogera bya mukyalo ayogera byategeera yogera byakakumiro naye yanziza nnyo bwana Magala abakulu abatuwuliriza mwenna mbalamusizza mu ngeri y'enjawulo namusaako abatuuze baffe ab'emyanzi Kasanda okutwaliza wamu nga disitulikiti ate ne Mubende ntuuka okwebaza abakulu be tulira mu studio abaatemye edda empangi ate era ensonga ezisinga kirabika bazimenyeemenye era nze sijja kuwangaala nnyo ku muzindaalo ekisookera ddala bwana Magala bwe kituuka ku nsonga ey'okulonda obukulembeze mu mbeera gye tuyinza okuyita ddala ennuŋŋama teyandibadde yakumala gakola kubanga kye tutunuulira si kumala galonda ebyo nno mu Afirika wano bingi nnyo buli kintu okumala gakola nga tetwefumitiriza kiki ddala ekiyinza okuddirira wano mu Uganda ekizibu ekisinga okubeerawo si kuba nti tetulina bayivu n'abakugu
wabula abayivu n'abakugu be tuyina lwaki ebiseera ebimu bakola enteekateeka nga balinga abaamaze gakola kwe kuba nti tebayina babeeranga abatalina budde bumala kwefumiitiza na kutunuulira kiki kye bagenda okuteeka mu bantu ne basiba kipurogulaamu ne kijja ne kyabikiraawo naye nga basajja ba PhD abasajja ba masters be babikola ekyo kitegeeza ki nti abantu abo bwe baatuula ekyasinga okutwala ebirowoozo byabwe nga biri mu ofiisi ku purogulaamu eno tulyako mmeka ku scientific elections ko tulyako mmeka purogulaamu eno tulyako mmeka kakati ekyo ekimala okubayingira mu ngongo ne balawe batemera ne bagamba kakati bonna bagagawere purogulaamu tugitadde ey'emyoga tugitadde ey'ente nayo tugikkiriza nekino tukikkiriza naye nga ekisinza okubeera ku bwongo bwabwe purogulaamu eno tufuniddeko wa nga juuza omukulembeze w'eggwanga bwe yagamba bwe kituuse ku by'okulonda wano mwami byabakama musajja mulamuzi era alina ne ttiimu ey'abakugu ng'akakiiko k'ebyokulonda era nze sinnakkiriza nti mwami byabakama enteekateeka eno yavudde mu kakiiko akali independenti tonnakkiriza enteekateeka eno nga bwe yagenze ewa mwami Museveni n'amutegeeza ki kyabaakola kye yazze nakyo era kyova olaba yategedde luvannyuma nti ebituli ate biyitirivu yamaze egenda eri kubanga neeri pulezidenti embeera agiraba ate tugenda mu kalulu strategic bench ye ebeerako kyesiba negamba nti bwe kiba kya byakulonda akakiiko byekwebitura tukalabira wano tubawe kino mwami byabakama obukuukubira nga bwe yakijja eri bwe yakisomye begamba bwe yakopye n'akoperamu n'erinnya kakali n'obuuzabuusa nga muli olaba nti omusajja omulamuzi jaji ali ku ddala lya jaji alina wizidomu eyandisoose n'atta ku bigere n'asooka alaba nti yesi kivudde eri naye tukisobodde tutya abantu baleme kikubamu nnyo kubanga yadde mateeka oba si mateeka waliwo ebiseera ebimu we bikwata nga ddala olina okukkiriza nti yadde amateeka weegali naye waliwo ekikutadde ku kisenge kikunyigiriza covid abantu yatujjako eddembe lyaffe yes abantu babasibira tebakyetaaya ekiseera kyajja covid nga nzi amateeka weegali nti olina eddembe lyokukola kino olina eddembe lyokukola olina eddembe lyokukola covid yajja atutadde kisenge eddembe eryo lino eddembe eryo lisooka likuveeko kakati n'ekiseera kye tulimu ekyakatu ekifaanananga kino ekiseera ekizibu kiba kyetaagira ddala okulabira ddala kubanga bannayuganda ffenna covid yatukosezza kyekimu talina be yasoosowaza nti bano b'NRM oba bano b'FDC kakati bwe tubeera mu exercise ey'okugenda mu kulonda era ne bana ab'endowooza endala NRM FDC people power bonna bandize ku boodi ne babeebuuzaako kubanga bannange ffenna tubadde mu kizibu kyekimu lwaki mututwala ku bya rediyo nga temuzimaze twebuuza tubadde ku kizibu kyekimu kitegeeza bwe tuba tunoonya solution eyenteekateekeddako leka tutambuleko ffenna era bo kyebaase kino egundi ogenda otyewo omukulu n'akutikka butikisa ekintu nojja okitukuba nga tetulina kayiniputi ketutaddemu kubanga ogambye obulwadde abawulize obaga nti obulwadde bwakusiza kyekimu era ffenna twagala okubulwanyisa mu ngeri etya emu lwaki ate okufuna solution abalala babaleka ebbali eyo yabadde konsaani y'abantu abasinga era bandibadde ng'okiraba tekigiranye kubanga byabakama mu kusooka eno kubanga waliwo abantu ababeera ki kati waliwo bano aba ipod enteekateeka ya ipod mu ngeri zaabwe yandibadde yasooka n'ayogerako nabo
nga tannabagenda wamukulu kuba president yabeera ne final say. Yes. Era byabakama waliwo enamulabye ng'olabira ddala kiringa ekyamuyisizza obubi nga yeewozaako bwewoza omusajja. Tikakati ate ensimbi zaabadde tezitumala nga twagala genda kwogera ku bya ssente. Era bye twayogedde. Omusajja nga yeewozaako bwewoza. Kakati ye enteekateeka yazzenga bweri. Kubanga ye mwami Museveni nakugamba emabegako nti ekintu kyatazanyiramu nnyo y'entebe y'obwa pulezidenti. Tabisaagiramu. Takompromisinga nnyo ku ntebe. Tawa mukisa. Tayagala kuwa mukisa. Era kaakati owekitiibwa pulezidenti ate kati ye n'okusinga ffe abeeri eno covid yamuli bubi nnyo. Covid ali mu sensa ali mu state house n'okubuguma sigamba nti abantu bakwatiddwa naye embeera covid gyaleese pulezidenti emutadde mu kiseera ekirala ennyo kubanga ideale ekyandibadde ekituufu kuseeseetulamukko nga Bashiri bw'abadde asoma amawanga agamu agaseeseetuseemukko ne Sumaya yasosocho nti emyezi 6 emirala ne baseeseetulamukko tetugenda kudduka ffenna tuliwa tugenda kufanja naye kati kubanga nabaddeko mu kuziika kwa mirundi ng'esatu naye mu kyalo ng'owulira abantu nabo bagamba kulonda kuno kuyinza kulonda tukutiddemu ng'abantu beekengedde abantu ba bulijjo nga tetujja ekisooka tetugenda kutegeera bulungi n'abeesimbawo tebajja kumala ate bamuwulira ku redio tugenda kukikwata tutya bawa batya omuntu akalulu nga bamuwuliridde ku redio ate n'okulyamu abalonzi tebajja kukuli kuba nabo baagala okulyamu abantu enteekateeka Kibuuka yalina omukisa gwe. Kibuuka yavuga pikipiki. Naye Kibuuka yatambula disitulikiti yonna. Yatambula yalina kabadi kesebo. Namulabako ewaffe ye Kasaana. Bala yatambula nnyo 10%. Nedda yatambula. Kibuuka yatambula. Omuntu yavanga n'amala wiki namba ali mu Ggombole yatambula. Kyali kikopo. Okay, tuddeyo ku mulamwa. Ampuliriza bano badde bali esemu wano. Abasajja bajja kumbuza bano. Ddayo wamma ku mulamwa gwo. Ddayo mwami Katumba, tuddeyo ku mulamwa gwo. Kakati enteekateeka bwerambika nti tugenda kukozesa media okusinga. Kubanga tuyina kakati akakiiko k'ebyokulonda kalina okugenda ewala ennyo okwekebera ne bagamba tuyina emikutu egiswamu obubaka n'amawulire gya bika bimeka. Tuyina empapula z'amawulire, tuyina TV, tuyina radio, tuyina ne social media. Emikutu egyo gyonna guliwo ogusinga okubeera ogw'enkizo mu bantu baabo. Kati struggle esinga mu kalulu kano ye muntu wa bulijjo. Message omutuukako. Oyo message we batemutuuseeko akalulu tukutemu. Kasita mutuukako. Omuntu wa bulijjo. Akalumye. Ekyo bulaba incumbent abamu balabika nga abaliko mu nkizo ne bagamba wa. Nti era kale. Mupya wanabuukirayo yetunde. Era kale. Kuba incumbent. Balina munyo ku nkizo. Kakati. Ng'akoze of course ng'abadde ku ground. Jukira. Nti radio bw'ebeera nga ya nkizo. Radio 85 ku kikumi mu Uganda z'abannabyabufuzi. Nakugamba ate zisingako bungi z'ababaka ba parliament. BNRM. Radio esinga mu Uganda. FM stations ezo. Kubanga batubeera mu bululu buno akalulu akasinga obunene buno bwa parliament n'olwo government bwagattako. Bwe tugamba generations akalulu ka president ke kasinga obunene. Kekasingira dako ke kalulu abantu ne kati ke bakubaganyako ebirowoozo si buno bwa parliament. Kubanga omusajja wa constituency oli wa Magombola 3 ekikutwala ku TV kugamba bwogenda ku TV obeera n'akajanja obana kajanja bujanja bw'oba okutte pikipiki yo ng'ogenda oyita mu bantu mpola osobola akalulu kajjayo
naye akalulu ka pulezidenti n'ekirala ekiyinza okukosamu ababaka ba palamenti kwe kubeera ng'ekakumiro gy'ogenda okwesimba ne Nabbanja yayinawo leedi gy'ogenda ekakumiro okwesimbawo ne Nabbanja yayinawo leedi agenda kwegazanya ebbanga lyonna gwe yeesimbyewo toyina mukisa ogwo ekitegeeza ekikubo yayamba abawano Besigye oba Bobi Wine okunoonya akalulu mu bantu b'ekakumiro nga Nabbanja mobilizeewo NRM ye nannyini leediyo nga minisita ng'ate minisita kakati ekyo ova olaba nti yadde boogera ku midiya kituufu amawanga agasinga agamu kati nga Isirairi akalulu akasinga kyenkana ebitundu nga 9 ku 10 kabeera ku midiya naye enteekateeka ya midiya yabuna muli mu maka abantu bonna balina TV mu Isirairi abantu bonna balina amasimu bonna bali ku Kugamba. media bonna balina kampeni agirabira ku simu mu ofiisi ye asobola n'okulonda nga atudde mu ofiisi ku simu ye alondera ku simu naye wana balina bukatooki nga bwe businga obungi kakati kitegeeza byabakama alina okugenda ewala ennyo okugamba bwe tuba tugenda okukozesa midiya ze tuyinza okutwala nti ziri indipendenti tezibeere mukko kusika muguwa na interference mu byabufuzi midiya ziri mmeka rediyo ziri mmeka singa tute rediyo yo UBC nayo nebeera feya era kubanga ojja kwekanga ebitundu ebisinga mu radio stations ebingi ye mu Central ne West ezo zikyenda ku 10 iwalala kakati so omulimu oguze yadde President Museveni agwagala nnyo yagwagala museze mwa Museveni nga bwe walaba bwe yakwata ometa kyaswala bakadde tebaswala manyi omuntu bwakadde wagamba natera n'okufa kati nswala ki jaswala ki era nekino mu bibwakyo ojja kulaba agalangana nakyo mu bubi bwakyo nga tebakyaswala natera okwefiira ate bagamba mwana wati natera okwefiira mumpe byange nderi tebakyaswala mu kusomooza kwa kirina okwenkaniddeawo nga kwenkugambye bebirabyo okulabirako byowadde kubanga singa gavumenti sisuubira nti ejja kuteekawo amateeka ku rediyo ya Nabbanja tejja ni bwebe gataddewo amateeka ga wano ebituuka ebyobufuzi ebyokweyagaliza bagabuuka bajja gavaako bwe tubeera nga tulina state media nga UBC gwe wakalaba emirundi emeka ng'ekavalinga equally Besigye ne Museveni ekyo kakati byabakama bw'aba ategeka ng'ebintu ebyo abadde abiraba nga ne candidate to be omwe yavaayo okugamba kaŋŋende neebuze ku bantu baamutangira okwebuuza ku bantu byabakama nga atunula ati n'agamba nti ateekateeka kino ate nga yayina omulungamya atambule yeebuze nga rediyo ne wana omubende Besigye yajja si biseera no byawala ne bamusikambulamu ebyo bibeera bikyasoboka n'olwensonga eyo bwalabagala okulonda kwe tugendamu kujja kubeera kwa kutuusa luwalo webale nnyo webalire ddala kabanda ndozo nakugambye midfielder Niesta omuwulidde Zavi omuwulidde Niesta bamakati sebe mwami Bashir Samu waliwo lwe tukkiriza nti problem eri systemic ekizibu kye tudiscussing nga kye twogerako mu Uganda kiri institutional kyazimbibwa ddala mu mateeka okuva gye gava Samu njagala otwala ekyokulabirako nga olwaleero bakoze etteeka kubanga tewali mateeka amateeka gafuga private radios nti radio ewulirizibwa esembabule egindi ejja teekawo obudde ekyaza abantu b'esembabule ku sente zitasuka bwezi naye nga tuteekwa gaana muntu kaakati Saamu Magala manager wa radio eno ku lunaku olwo Sekikuba alina okukyala ne Joy Kabasi naani nga era bateeka okujja nga tolina buyinza bukola ki kakati weegola n'okwegola n'ogamba Joy Kabasi azze kansanga kusanga wano wakulabira nategera nti gwe liifu
nedda nkugamba bweti temunategeera kyeŋŋamba kati njogera ku rifu kubanga problem eri institutional. Omusajja bw'ogenda e Kenya president mu ssemateeka waabwe si yalonda akakiiko k'ebyokulonda oba kiraba wano refu ali mupiira guno pulezidenti yamukola kyekiri kyegamba nti okyaze Kavasi ne Ssekikubo ku rediyo ya Ssekikubo nga Magala yagenda obbakubiriza amulabe Kavasi wano tomugaana kujja naye ebibuuzo by'omuwa biyinza okubaamu ekinnonogo gy'olikaba singa nfuna omukisa n'omulabako ng'agana mukama wange muttira miguwa kakati byabakama ali mu mbeera bwetyo abazze ne mukama we bazze abalabako kati ate oli yamuwa omulimu kubanga ngenda wambwate kamwa omuzindalo ngenda nti ampuliza nti oyi bajja kujja ku radios naye moderator akufukira ettalo moderator ogenda ku radio ne bajja kuvuganya naye mukama we kali akulabeko mwami bate kamwa sebabuuza kubatuyiriza mu dakiika emu then tugende butereevu ku mulamwa naye nja kuwayo eddakiika ku nsonga za disitulikiti y'e Kasambye. Mwenna abatuwuliriza mbalamusizza ate njagala kwebaza abapanelists kubanga omulimu gwange bagwanguyiza naye ng'omubaka parliament tubaako bye tutamanyi oluusi. Yes, nolwekyo maze okubuuza ate oyagala ntumire. Kale butereevu ku mulamwa ogwa scientific elections mwenga abaka ba parliament tekinajja mu parliament naye mmanyi nti kigenda kujja. Bannayuganda bategeeza ki ku nkola eno era ogirabamu birungi kina bituli ki ebigirimu? Weebale nnyo Sam. Ekisookera ddala ndowooza bwe tuba twogera ku kalulu kano oba okulonda kuno kwe bagezaako otegeka, njagala nga tetunaba kunenya President Museveni tusooke tunenye ababeera mu ludda oluvuganya gavumenti era njagala mumpulirize n'obwegendereza tutya electoral commission nga tenaba kuvaayo okutuwa roadmap. Twatunuulira DFP yavaayo n'egamba waayi ndowooza mwagala okwebuzaabuza temwagala kusaawo okulonda era mugire mutulage ffe tutuli beeteefuteefu. Honorable Bobby Kyagulanyi naye yavaayo n'agamba nti bannaayi ekintu nga mukirwisizza. Kwegamba ebibiina byonna ne Jema mwagala kwebuzaabuza nti simanyi obululu bugende mu maaso tubwongezeeyo tukole ki? Abaasookera ddala okulaga nti they are more than even ready. Ludda lw'opposition yes. Era nze bwe baayogera bwe bati last week but one ali ku TV station emu mu Kampala ne ngamba ze nninda okulaba b'opposition amagezi kye gabalimba. Kubanga be bagambye nti bali ready abandi badde bagamba nti mu mbeera eno ddala tunaamalako. Kakati ne President Museveni wano kino omwanyinaze kyabadde agamba nti singa twongezaayo bamba omusajja tayinza kwongezaayo lwaki? One, akimanyi nti ssemateeka singa bongezaayo ne bateekako state of emergency actually parliament ye tusobola okusigala ffe ne tusigala naye tabeera na buyinza. Obuyinza Kadaga parliament speaker yaba atutta obuyinza Kadaga nga yakulembera n'abamemba ba parliament kati olwo nga tumufuga executive bevuddewo. Yes, abatalina buyinza kati nolwekyo ekitiisa President Museveni yes ekimutiisiza ddala mu byonna byonna nti akalulu yes alabira ddala alaba atya nga Kadaga yawe ebiragiro nti kakati mwenna gwe ne Bobby ne baani mwenna mwenkanankana mudde wali kakati nze mbategekere tugenda kulonda bwe tuti ne bwe tuti. So kati opposition mwanyinaze kyosaba okujjako nga opposition yebekkiriza negamba nti kakati mutiginya musemateeka oba mwongezeeyo omwaka oba myaka ebiri
oba myezi 6 kwegamba president awo wagenda okulya nti nange kasita bongezaayo tutiginyiza mu kino ekintu nange kati nfunye enkizo nange omwaka guno nja gusharinga n'abalala nange nengubeerako nga tali wabbali simanyi oba opposition ogiraba nti ekyo esobola kikkiriza era naffe abamu nze balaba sikkiriza n'okulonda kuno kwe bategeka amangu bwe batyo lwaki bapapiriza naye kaakati bw'okyogera bw'otyo atali mu palamenti agamba bano baagala okweyongezaayo ekiseera baali basabako emyaka 2 ne bagigatta ku kiri kakati ekigendereddwa kyabwe kigenda otuukirira abantu baali bakyogerako dda nti palamenti erina olukwesikwesi olw'okweyongeza emyaka 2 kakati saawa zino bwe mpulira opposition eri mu kukaaba kakati ate mupapye bwana Bashiru n'abali wano wali obwotuuka n'ogamba kakati bannayuganda baagala ki kubanga yasooka negamba bali ready bakikubye ku mmeeza nti twongezeeyo at least tufuneyo akaseera oba enkola yabakanze enkola nfu kansookere ku kino mwena abali wano n'abatuuliriza singa omanyi nti kasita tuli wano ne bakizuula nti mbwateekamu abamusanzeemu covid kaakati bwe bagenda nti yasembayo kubeera n'abaani nti yajja mu studio yatuula ne baani ate sikayiira nti gundi teyakwata ku meeza yakola kiti bonna baalimu mulina okugenda mu quarantine ne balaba presenta wa programu eno kyokka ne bapresenters abaddako okugenda ku muzindalo gwennaliko mwenna kaakati singa mu biseera bya covid gye twogera ne kirabika nti bano abategeka b'akakiiko mulimu ayina korona tukarantininga ani ne tuleka ani agenda kutegeka ate ekisoboka ate kisoboka yes prime minister wamulabye kakati katugambe oba byabakama n'abalala oba katugambe nabano abawansi obadde bayise ku training ba polling agents ne kirabika nti mulimu ogenda kuddamu okuyita abantu mangu nnyo obasomesa ebyokulonda otegeke it's not practical tekisobokera ddala ng'olabira ekigendererwa kino ekintu kitadde president Museveni yali ku ntikko yeyeka aliwo ye consulta teri president va ku babaka nga Bwana Katumba bwayogedde nti n'abalala bayinza okutambula constituency n'otambula oba n'oyitamu buyisi mu kkubo naye nkubira emyezi oba 2 oba 3 ogenda okutambula Bobi Wine n'atalaga Uganda yonna ng'atambula agende ku radio kubanga teri radio connect nga neva wano netuka padero tekisoboka kitegeeza olina okutambula ku radio y'omu kitundu alina okugenda ku buli radio kakati ezo nnaku mmeka kabeere ne Besigye eyali yeesimbye singa abayagala kuddayo abantu bayinza okulowooza yabivaako Besigye alina okuddayo ku radio ezo abategeeze nti bannange wendi agende Bobi Wine agende ku Ekinkizi Ekinkizi West FM nga yakulisi bali omuzi okumanya nti bano abasajja ekigendererwa kyamaanyi nnyo kati kuba mwaka faananyi tulina nga tukyali wano mu lockdown districts eziriraanye border zonna tebakkiriza motoka n'emu okutambula teri kakati njagala ombuulire Bobi Wine agenda ekisolo ku radio yaayo agenda kuyitawa actually n'abadde ekisolo mu wiki ewedde isonwa n'ambulance era nange kati n'ennaku zino gyenvuga kubanga yinza okutambuza ekiro kakati buli muntu agenda kugula ambulance agitambuliremu bagenda kukwata nti buli mwe yeesimbyewo bamuwe sitiika atambule kugamba nti obudde buzibye bwe bunaaba ekiro ndi ku radio program radio program eziwulizibwa prime time etandika ssaawa emu abantu bazze ewaka bawuliriza omukyala afumba kaakati oyawulirize bamumatize awo agaba nzize ne Bashiru Ntambi kwali Katumba kwali byomu yena Kabanda kwali
tuzze ku program twagala prime time obudde bwakawungezi kubanga yetunda bwe muva mu program nedda tojja kungata ne kabana tukole program emu tojja kungata ne Bashiru ntemu jukira osasudde obudde bwo kakati ani gogenda kuwa mu kusanvu ogw'ekiro abantu nga beebase kati maliriza program nsibudde ngenda kuyitawa mu mbeera gy'okitaddemu lockdown ate n'abantu kambabulire bwana Bashiru abantu abamu bayinza n'ogifiiramu kubanga oli bwakumanya nti weesimbyewo tubadde tukozesa emikisa oluusi okutambula ekiro bw'ajja nakkuba ekiyinja ekiro ng'otambula oba n'abagundi bo ogenda kuwaabaawa nti bakusanze mu nnyumba ne bakkuba ejjinja okimanyi ku bululu bwaffe buno obufunda akalulu tukakola kiro kati Katumba mutayiminze nemanya nti agenze ku kyalo Myanzi manyo gaseka ekiro nendeeta oguyinja papu ogenda kuwaaba nti obadde olagawa so balaba waliwo kyoyogeddeko research gyoyogeddeko ya radio abalina radio ogambye bali bammeka ate evaawa so kuntangaaza esobole tuyina radios 300 eziri licensed tuyina TV 30 naye nga bannayuganda 30 balina amasimu kyokka nga 26 only be balina amasimu ag'okuseereza oba ziyite smartphones abasajja 92 ku 100 bawuliza radio so nga abakazi bali 69 n'obutuntundu 9 ku buli abasajja bameka 92% research eyo yatulaze nti bawuliriza ezaabwe oba singa mba mpita nga mukulu Saamu nensangawo akaradio nempuliriza abawazako nga mpitawo nendabako amawulire obw'olumu si zaabwe naye asobola okuwuliriza radio kitegeeza babadde bagezako okutangaza ono nga si kiggala nti asobola okuwulira awo mpangudde oba girina mako batagira kubanga mbadde neebuuza bwe zibanga weezira ebitundu bye batulaga 9 mu mmeka 8 mu mmeka radios emitwalo 10 zebaagala miliyoni 10 zebaagala okuprocuringa zaaki bwe kibanga abantu baziina era bawuliriza kubanga bwogenda mu maka manya mu bbaala ojja kusangayo ka radio abatamivu bonna bawulirira kwako so nze kambabuulire bwana balaba abantu akalulu kano abamu tebajja kulonda yes ate batuufu okusinga ba NRM lwaki President Museveni ye kennyini atya covid oyo gwolaba okuva covid lwe yatandika kimukakatako nti bwe tubanga parliament etudde state of the nation alina okujja alabikeko erabikeko abantu era ng'ali mu parliament teyajja yasinzira ewaka ewuwe yes kakati netuzaako budget teyajja ate nze nange ku budget saagenda olunaku President Museveni ye bw'aba atya covid nzaani ngwata atamutya kati nze bw'atyo yagala nzije nkuŋŋaane wali ku parliament n'abalala ng'osinziira eri mu state house ne parliament yandiyimiridde oba yandize n'atulaga nti bannange nange ndinga Magufuli simutya katubeere ffenna nolwekyo bannange mwogera mugamba akalulu mukeetaaga kagenda kujja kazze mu mbeera yonna kazze naye kana akalulu era bwe nsinkana ba incumbent abasinga ku parliament awo ba incumbent basanyufu yes era nakugambye ekyo njagala kukubuulira nti akalulu kano ba incumbent bagenda bakayinamu enkizo mu byonna kubanga era incumbent yasobola okusasula akasente ku radio yes incumbent mwanatu alina n'enkizo okutambula ekirave ku radio addeewaka ate ne byabakama yayagamba wamulya n'agamba nti aba radio mwenga mwesiimye kino kye kiseera kyammwe ekyokukungula so mu ngeri yonna kizibu balaba tuli wano twogera akalulu kaffe ak'okugenda ku kitundu katuyambako ebintu bingi nti buli bwentuuka ku kitundu ng'ogenda kwogera n'olaba nti kino ekitundu tekirina amazzi ate mu kwogera kwogamba bannaye bwe mubanga mumpeereza mu palamenti ensonga eno ngenda gisimbako essira
naye kati ali ku muzindaalo oze ku programu nze manya nti ebiri akakati manyi ebubanda nti kakati bubanda banaye no generalizing ebizibu by'abantu gwogambye amasannyalaze yagafuna dda tekikyali kizibu fakti bigenda kubeera bizibu nnyo so ng'omaliriza mwemba tekamafune wano nze ng'amaliriza amazima ga katonda mu ggulu enkola eno sigiwagira n'akamu n'akeddala sigiwagira webale nnyo mbwatikama nja kuddayo wali nga tumukusibula mbawe naye mukama wange wano pidi yampeereza da message naŋŋamba mu late 10 minutes ate nga minisita abadde ansabye okumuteeka online ku nsonga eno yennyini kale dakiika nga 5 okutiba minisita okutangaza ku kigambo nga minisita kuba mwe muli mu kintu minisita wa Kampala Mbezi yes honorable nkulamusiza era oli butereevu ku mpewo nkamange nange nkulamusiza n'abatuwuliriza bonna mbalamusiza njagala ogende butereevu ku mulamwa gwange gw'olunaku olwaleero gwe nategeeza okugamba nti scientific elections okulonda akakiiko k'ebyokulonda kwe kalangiridde n'enkuba ya campaign n'enkola yonna nga bwegenda okuba bannayuganda gye batandise okukubamu ebituli nga baga nti eyinza obutayamba nnyo message okutuuka ku muntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo owa wansi omulonzi ayinza obutagifunamu nnyo ng'alonda omuntu omutuufu mbu era enteekateeka eno eyinza oba ngezze okwagala abayinkambe nti musigale nga mukyegazanyiza mu by'obufuzi n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye njagala otandikirawo honorable ku kigambo kya scientific elections bwe zinaaba mwenga gavumenti webale nnyo mwemagala webalire ddala kakati fenga gavumenti tukkiriziganya ne electoral commission kyeyakoze yes olw'ensonga nti kano akawuka ka coronavirus akatutawaanya nga bwe mukimanyi tewannabaawo ddagala lyakukagema ate era tewannabaawo na ddagala livumula kati kitegeeza tulina okubeera mu mbeera tulina okubeera mu mbeera eneetusobozesa okubeerawo nga n'akawuka weekali ng'ate obulamu tebuyimiridde kaakati era abamu balina n'enjogera empya gye baleese gye bayise new normal ndowooza okyula ekyo mbu the new normal yes the new normal kati kitegeeza kano akawuka kazze kukyusa nsi yonna n'enkola y'ebintu tukole ebintu mu mbeera eriwo exactly mwami magala nze nali simanyi nti nyinza n'okutambula nga nyambadde akakookolo ku mumwa ne ku maaso naye kati bwe ntambula waliwo ne gw'oyitako nga tomutegedde nti ono abadde gundi era obukookolo abantu babwemulugunyako abantu baffe batuyitako tetubategedde kakati ekya kampeyini kati njagala kyoba osimbirako ddala amanyi ogambye nti meseji eneesobola okutuuka bulungi ku muntu wa wansi ddala nga tukozesa social media radios ne tv omanyi bagamba woolumira ku lyogenda okukosa nga toli bulungi munnange oba wodduza omulalu mu kyama ng'ayogera obulungi tomulaba embeera ya coronavirus etutulugunyizza kati mu kututulugunya alternative ebaddewo nga gavumenti gye tubadde tusobola okutwala president obwo tuyita budde obwakazigizigi kati president bw'amala okulangira state of emergency then parliament eba erina okutuula nesalawo neeyongezaayo emyezi 6 kati nga bw'omanyi nti ekisanja kino kibadde kikoma mu mwezi ogwokutaano 2021 palamenti erina obuyinza obwongezawo negamba kikome 2021 mu Novemba emyezi 6 egyo obwo palamenti obuyinza ebuyina naye nga ebukola president amaze okulangira state of emergency kaakati era emyezi egyo 6 bwe giba giggwako palamenti ya ddembe era okwongera n'erangirira emyezi 6 egyo buli we giggwako eba esobola okwongera neyongera kati mwami magala ffe bwe twatunuddemu ennyabo ne tugamba okutambulira mu ebyo byakwongezaayo kisanja nga contract gye twasayininga ne bannayuganda yali ya myaka 5 ate nga tetumanyi nti ne bwe tunaagenda nga twongezayo coronavirus anaawona oba eddagala tunaalifuna ne tugamba nedda
electoral commission eno alternative gye yaleese kaakati message etuuka etya ku bantu yes mwami Magala pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni bw'aba ayogera agamba coronavirus alina ebintu ebirungi bye yaleese bingi newadde n'ebibi nga n'ebibi bingi kati ekimu mu birungi nze kyendabye ye kampeyini y'omulundi guno kubanga bulijjo abantu balonda omuntu nga tebamanyi na busobozi bwe talina kyabakoledde tebamanyi byasobola kukola n'olwokuba azze ne ssente ennyingi azze n'akyamula ebigambo bingi nnyo ayimba agereeza ate obitegedde mbimanyi n'agenda akadala n'akuba amazina n'awunyenyekiwatugende n'ono bano bagamba ate ono ata ne bamuwa akalulu kaakati olwaleero eyo tuvuddeyo abantu bajja kulonda omuntu gwe bamanyi abadde nabo ng'abakolamu emirimu kubanga kati kampeyini eriwo ya ku rediyo ya tv ya simu ate ng'obwo obudde ojja kufuna butono nnyo ku tv ne ku simu bujja kuba butono naye omuntu abadde mu field ng'abadde ku ground alina structures already alina abantu abamumanyi ate togamba nti ffe ba incumbent ffekka njagala nkuwa ekyokulabirako mwami Magala enyabo nze bwe nali nzija okwesimbawo nali district education officer saali mu byabufuzi naye we najjira nga bachairman ba management committees bamanyi be nakolanga nabo nga ba foundation bodies zimmanyi yes nga abazadde bangi bamanyi nga DEO abagenda n'abasinkana n'enjogera nabo nga n'abasomesa bwange system yonna emmanyi kati kitegeeza ne bwe naalibadde wa kugenda mu scientific campaign naalibadde nina abamanyi nga nange mbamanyi era nga nsobola okubayita ne bankulira kye tuyita food soldiering oba omulundi guno tugenda kukozesa food soldiers kubanga wadde akalu kali scientific ennyabo naye tewali kigaana muntu kutambula ku kyalo kye kunoonya kalu kinakkirizibwe ali ku kyalo okwo ali ku kyalo twali amugaana kasita aba nga akutta obudde bwa kafyu ng'akomawo mangu ng'essaawa tezinaba emu yakawungeezi twali amugaana so nze kino kiramuko advantage nti abantu bagenda kulonda omuntu gwe bamanyi era gwe beekakasa webale oweekitiibwa minisita njagala era n'abawulirizaawo babuulire mu ensi okusinziira ku biriwo ku bibaddewo nga n'akalulu kano tekannaba kuleetebwa ka scientific elections bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti babadde bagaanibwa okukozesa emikutu gya rediyo egy'enjawulo ne tv n'ebirala era abamu batuse n'okubasikambulayo n'okusingira ddala bino bibadde bikolebwa nnyo BRDCs ku mulundi guno tulindirira okulaba BRDC nga balese abantu bano beegazaanye ku mikutu gy'amawulire kubanga BRDCs nga bakolagana ne poliisi be basinga okukola effujjo erifaanana bwe riti ku mulundi guno tetuulabe bannabyabufuzi nga baggyibwa mu marediyo baggyibwa ku tv bagaanibwa tetuulabe nga bakolebwako effujjo mwami Magala olwaleero electoral commission eri mu kukola guidelines ezitugenda okutambulirako era guidelines ezo nze omulanga gwenkubira bannange baganda baffe banyinaffe abali ku position guidelines bwe zinaaba zifulumye tuzitambuliremu naye oluusi bazigoberere wabeerawo okusoomooza omuntu ne bamugamba bwokuba n'okuba olukiiko ng'olwagala mu Kampala genda ekkololo tolukuba ku State Square kubanga otawaanya emirimu n'agaana okugenda ekkololo kati poliisi oba ogisuubira kukola ki omuntu n'agenda ku rediyo mu kifo ky'okwogera ebikulaakulanya n'atandika kwogera bikanka kangambe okuincitinga violence okukuma omuliro mu bantu kati gwe poliisi oba ogisuubira kukola kubanga poliisi erina okudetectinga obumenyi bw'amateeka era n'ebulemesa bweba esobola gwe mulimu omukulu bayirawe ogw'okukwata si gwe mukulu kye balina okukola ekisooka kusomesa bantu mateeka bwe bamala kulaba nga abantu bagatambulira